Gano ge maka g'omusirikale Corporal Rwakihembo kkooti y'amagye gw'akaliga oluvanyuma lw'okusingibwa omusango gw'okutta abantu mu butanwa. Amaka ge gasangibwa ku kyalo Kyenda ekiri mu ggombolola y'omu Kitenge mu disitulikiti y'e Mubende. Bwe tutuukiddewo tubasanze bakava mu nnimiro era ne batwaniza nga wadde basoose kutwekengera. Wadde abayizi batandise olwaleero olusoma olusooka, abaana bonna abaali balabirirwa Corporal Rwakihembo wamu ne baganda be byali awerera si bakusoma kubanga tebakyalina nsimbi. Lukundo Moses y'omu ku baana ababadde bawerera Rwakihembo era ng'asoma mu yunivasite kyokka atutegeezezza nga batakyalina ssuubi liddayo okusoma. Kati essaawa zino wenjogerera okusoma kutandise naye kati ndi waka sikyasoma. Nkumye emisango gya paka we ginaakoma baba musonyiye njoke nze mu ssomero tusobole n'okuwandiisa ku baana be bw'aba akomyewo. Okusinziira ku Lukundo, gavumenti yandibadde muddiramu ne mukendeeza ku kibonereza asobole okuddamu okulabirira abantu be kubanga nabo tebalina kyakubakolera. Banga ly'endala baamuzi singa baakumusingisa musango artist emyaka 2. Maama wa Rwakihembo gwe tusanze awakaaganya okubeerako kyayogera ku lutambi. Kyokka tutegeezezza ng'ensonga zonna bwe ziri mu mikono gya puliida era ng'essaawa yonna bateekateeka kujulira balabe ng'omuntu waabwe bamukendereza ku kibonerezo. Mu nkomerero y'omwezi oguwedde kkooti y'amagye eyatuula e Luzira yasingisa Corporal Rwakihembo emisango gy'okutta abantu mu butanwa wamu n'okulumya omulala era ne mukaliga emyaka 3.